Omulabi wa 3ABN TV tukwanirizaako nnyo mu program amaka. Program amaka ekutusibwako aba Vento Media. Program eno eragibwa buli Wednesday, buli Saturday sawa 3 ez'ekiro neddibwamu buli Wednesday sawa 10 ez'olweggulo. Program eno ekola emphasis ku bintu ebikwatagana n'amaka era omulundi guli twali tutunuulira enkuza ey'abaana ne olwaleero era tukyatunula enkuza ey'abaana. Twalina omugenyi omu wano ne tutunulira engeri gy'okuzaamu omwana oba abaana abaliko obulemu ku mubiri, naye ate leero tugenda kudda ku mulamwa guli ogw'enkuza y'abaana bonna. Amanya gange nze Evelyn Lufaafa nga ndi mu budaabuzi oba ojja kumpita counselor, ndi marriage and family counselor era sikoze zekka nkoze ne munnange Mwami Bikongolo era naye ajja kweyanjula emirimu gye gyakola mu bulamu bw'ensi eno. Mwami Bikongolo, nsaba abalabi baffe obagambe byokola then osabe tutandike programu eno y'olwaleero. Ntwala omukisa guno okulamusaako buli muntu agoberera programu eno amaka era tulaba nze Mugerwa Madison Bikongolo. Mirimu gyange njikola n'ekitongole ekya Bible Sat of Uganda nze wa Human Resource. Njagala nnyo abantu ago mazima. Nze ndowooza Lufaafa ntera nnyo gamba abantu the greatest blessing Katonda gy'asobola okumpa buli lunaku is to meet people, to interact with them as much as possible, okubayigirako ate wabeerawo Katonda kansaasidde nange ne basobola okunjigirako nkitwala nga kisinga obukulu. Emirimu gyange nkokinga njagala nnyo to give skills and share with people okusobola okulaba nga so I'm a life skills coach okuyamba ennyo abantu okuyita mu nsi eno tugiyitamu n'amagezi kati ebimu ku bituyamba okuyitamu kwe kumanya ensonga z'amaka zino. So nebaza Katonda atuwadde obulamu n'obusobozi. Mukyala Lufaafa wano host wange omulungi ddala ate era nga naye musomesa era kansala nga bwakutegeezezza. Ndowooza Mukama atuwadde omukisa okubaako ettaffaali lye tugatta ku Uganda ne ku bantu abatugoberera. Mukyala Lufaafa, katono nnyo nnyabo nga sinaba kusaba. In the course of the week nabadde impressed so much ne omuwala omu we nagenze apparently nga simanyi nti n'okumanya mmanyi era twegendereze nnyo abantu batuwookinga. Of course ku mikutu emirala gye mbadde nga mbeera mbadde nga ntera nnyo kubifuna naye kitegeeza programu eno Katonda atuwadde nnyo omukisa abantu batandise ogigoberera. Mwala nagenza okulaba nesigwe mwami gwenda baku 3ABN wakati in the heart of Kampala kuba nabadde nkyalina byendiginga ebisingako kaawo nemwe nti yandiba anfaanana bufaananyi naŋŋamba yeggwe ne programu yewasemba okukola eri bweti programu zo zonna z'okola nzigoberera nzimanyi sivaako. Oyo yabadde representative of the many people abagoberera programu eno. So twagala kwebaza nti our labor is not in vain. Abantu gye muli mugoberera program era tusaba Katonda 3ABN agene maaso ng'agiwa omukisa si lwa programu eno yokka ne even the other many programs ezikolebwa kubanze ndowooza ntandise ofuna feedback ku impact ya 3ABN Katonda gy'asaasira era gy'akozesa mu programu eno. Nnyabo ndowooza with your permission we now can plan start. Mukama tukwebaza nti obubaka obukulu bw'oyagala abantu bubategeere bamanye oze weeyambisa omukutu guno ogwa TV n'emikwano gyaffe era aba Avento. Kakati naffe otuwadde omukisa muzaana wo Mukyala Lufaafa nange okubaako kye tusobola okukola. Tukwegayiridde Mukama muzaana wo nga hostinga programu eno nga tukola discussions ez'enjawulo. We humbly sit at the feet of Jesus. We want to be directed by you, we want to be guided by you. Tukulembere Mukama ekitiibwa n'ettendo bibeere bibyo ebigenda okwogerebwa byonna Mukama bisengeke in the best way possible to make meaning to the people watching and listening through this program. This is a humble prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Tuyanza nnyo Mwami Bikongolo olw'essaala eyo era kati tukakasiza ddala nti tumaze okwewonga mu mikono gya Mukama waffe. Kaakati programu eno njagala manyi twali ku mulamu already ogwa parenting enkuza y'abaana. Twasembayo nga twogera ku roles
ez'abazadde bombiriri ez'abakyala n'ez'abaami naye era nga bw'ogambye Mwami Bikongolo nti abantu out there batulaba bagobera programu eno era nange nina emikutu gye naliko ng'oli yasalaka audio naddala program yasalaka audio n'akaweereza ku mikutu egy'enjawulo ate kava ganga ne katambula ate ne kakomawo nange gyendi era ne kiraga nti we really have good feedback. Nali ne Bugema University nensanga omukyalo mu office era naye n'agamba programu eno agiraba doza she's the secretary to the I think the VC so tweyanza nnyo nti abantu really bagobera programu eno so olwaleero era tukyali ku nkuza y'abaana kubanga omulamwa guno ojja kwebuuza nga tuguluddeko kubanga society eno kyonna ffenna empisa zaffe engeri gye neeyisaamu ejja kukubulira kinene nnyo maka ge nakuliramu abazadde bange kye baakola n'olw'ensonga eno leero era tugenda kukola kati emphasis ku ngeri ey'okuyigirizaamu omwana omuzungu ajja ziyita skills norms values omanye oluganda lulimitinga sometimes wesanga twogera empisa okuyinza abaana empisa yes empisa those are behaviors naye waliwo bye tumisinga waliwo n'ebintu nga skills communication skills empathy ebintu kwegamba values ezo ezimakinga omuntu okubeera omugaso mu society eno maybe Mwami Bikongolo tewali badde wa mugaso mu society eno singa waliwo ekirungo abazadde kye baakuteekamu wadde ebimu nga wabiyigira ku ssomero naye era ebisinga skills zaabaawo awaka so omuzungu ajja kituma socialization naye doza katandikirawo Mwami Bikongolo omuzadde atulaba akoza atya okutegeera engeri y'okuyigiriza omwana skills zino norms zino maybe ojja kutandikira ne ku explanation you know parenting socialization kitegeeza ati you know waliwo mukyalufafa nyala kutandikira wano mu bayibuli bw'osoma ko Samusoni ng'agenda kuzaalibwa Katonda what I would call minute details ku mwana bw'ateekeddwa okuzaalibwa to be socialized byalina okwegendereza abazadde balina okumuyisaamu in other words Katonda ayigiriza one of the greatest lessons ever nti there should be a relationship between the input and the output. You do not plant cassava and expect to reap sweet potatoes. It wouldn't work that way. Kakati Katonda nga bwaga nti omwana ono akamwano kamanyi mukyalufafa akamwano ke kaki razor the blade yes teyitanga ku mutwe gwe ab'e Masaka be bagiyita ejjirita ejjirita ndoze ejjirita gy'omanyira lwa bulijjo akamwano ako nkayise wenjogera akamwano bangenze kuziba mu lulimi oli mu bisoko kati nti akamwano tekayita kuki ku mutwe gwe tanywanga ebitamiiza Katonda ayigiriza nti tosobola kuleka mwana ayige buli kyoyagala ayige and you expect a miracle. Omuntu agasa alimu amagezi n'ensa waliwo byateekeddwa okuba nga atambuliramu era ke kati abaga every child would desire I beg your pardon every parent would desire to have an excellent child era abasinga obungi bakaaba amaziga nga beebuuza mbu tebamanyi what went wrong but in most cases I think we are so naive to know. That's what I would say. We are naive to know, we should know. I hope I'm not confusing anyone. Tuteekawo embeera mbu tetumanyi era ne tulabika nga abatamanyi nti tetumanyi naye nga ate twandibadde tumanyi kubanga bye tukoze ne bye tulekedde abaana baffe okubeera socialized into they have finally given us the product of the son that we see. Nolwekyo topic eno nkulu nnyo we cannot underscore this enough mukyala Lufafa akyogeddeko I want to add on nti
obutyabaga olwaleero betulina eggwanga lya Uganda lirina ba minister who can be so careless nga boogera naye nga minisita mulamba n'asitula ebigambo nga bw'ayagala n'otandika okwebuuza nti tuyina sieve esengejja ono kuba oyo mu mawanga gali agakula n'obwa minisita batajja kugendayo naye wano ayitawo kubanga abamusiivinga nabo balina ebizibu byabwe ye yennyini abaamukuza balina ebizibu byabwe kati abaana baffe bangi batuuse n'okulaba empisa eziri mu bakulembeze ba political leaders, religious leaders, and they think that is the norm. That's the way, yes. We must use these programs and this platform abaana baffe okubazaayo ku nnono ey'amagezi, and the parents must be central. They must take their place and position okutuyamba to change the narrative. Narrative mukyala Rufafa tetusobola kugikyusa nga tuli mu wishful prayers. Yes, without action. Time and again I tell people it's not enough to just pray. Yes. To pray and to wish is probably what any average person would do. Average Christians are good at that. They will do wishful thinking, they will pray, but end of the day tudane twebuuza bino tubitegedde. So nayagadde nnyo nzimbe ekifaananyi ekyo. Probably nzikiriza mukyala Rufafa nga tteko kino. Yes. Bakwata omwana oba story eri true oba teri true nange simanyi omanyi byesekakasa naye mbireetanga byesekakasa naye lesoni bwe bawa eringireeta mbu kuba nakalaba versions bbiri mbu deliberate omwana bamusula mu kibira abalala mbu enkima yamubba kwegamba story lwaki njibuusabuusa siraba nnyo nkima bwebba muntu manyi mulimu ebintu ebimu nga kati nebba omwana kilo 3 kitundu mpozi nga boogera ku baboon. Baboon is stronger. Actually yamaanyi mu naye kaba kachima nze keneddira sikalaba ekabba mwana wekasitula kilo 3 kitundu ya on assumption nti kamubba mbu omwana n'abeerayo mbu naye omwana bagenda okumugjayo nti okuleka okumulabanga muntu nga behavior yonna yankima. Exactly. But why I want to believe the story is true, I think I've listened to a similar story ku BBC, a related story ku BBC. Ate bo twagala kubebaza tebatera kuba nnyo mu stories eza Wakayima ne Wango. Omukutu oguli so fine bagenda okule n'ebigambo omuntu byanayogera biba bibale. Naye lesson nze gyenjagala whether true or not true, lesson gyenjagala tujjeyo. Omwana yali socialized mu mbeera z'olukima. Mu kyalo emiti agirinnya era mbu agenda okudda eno mu bantu with a lot of ease adaptation nga yakika waggulu nnyo ng'enkima. Sound zonna zakola okwogera nga kugaana ategera entera enkima bwe zajjanga ne zikaabira okumpi ne gye baali bamugye mu facility gye bamukomyawo nga bamaze omujja mu kibira ng'adduka nga ye language ya nkima agiwulira. Nolwekyo socialization is not as automatic nti bwolaba mukyala Rufafa omukyala kati ngono w'ekitiibwa mbu naawe muwala wajja kubanga mukyala Rufafa. They don't work out that way. Mukyala Rufafa has been socialized to be that. Bw'oba oyagala muwala wo abeere ng'omukyala ono omukyala ovunaanyizibwa agase eggwanga eri ku university agase amakaage agase ekkanisa waliwo mukyala Rufafa byajja okuttotolera omuntu nga bazadde be community ekkanisa mu socializing omufuula ekyo kyali. Nolwekyo mu party eno nayagadde nnyo abantu bategeere there must be a foundation waliwo okubeerawo akatiba to have the desired end. Tetugiwishingira buwishinzi I wish no wateekeddwa okubeerawo ebiri deliberate kati ebyo ebiri deliberate probably tugenda okufuba okuteeka akesera mu program eno. Yes. So Mwami Bikongolo, actually from what you're saying ogezaako okulaba omulimu omuzadde gwalina and you know without thinking about that usually tumanyi nti no after all okuzaala buzaazi nakyo but waliwo omulimu omuzadde gwateekeddwa okukola okufuna that desired end that you're talking about. Katuwumulemu omulabi waffe wa 3BN tovaako katukomewo.
kulikayo nnyo mu kuwumulamuko omulabi waffe wa 3ABN TV Mwambi Bikongolo. Tuvuddeyo nga ogenda kunnyonnyola omulabi waffe socialization in parenting. Kitegeeza kikwegamba sijja kyonoona okugamba nti ngenda kyogera mu Luganda naye engeri omuzadde ndowooza gy'asobola okuyigirizaamu kusomesa okukuza kwegamba yes so osobola okunnyonnyola it's a broader term that encompasses a number of nga things tekikoma ku mpisa omanyi tumanyi ekigambo okuyigiriza abaana empisa naye ate nga waliwo ne obuntu bulamu maybe it's even a better word kubanga kiteekamu ebintu bingi so maybe osobola kwegamba okukidefine nga omulabi waffe akitegeere. Mukyala Lufaafa ne mukwano gwaffe atulaba ku program mu lupapula lwange lwe nakuŋŋaanya ku nsonga eno nayagala nnyo definition y'eno. Nagamba nti one of the most important functions of a parent is to socialize with a child. Nene mbuuza ekibuuzo mukyala Lufaafa kyambuuzizza naye kyo kino kye tuyita socialization kyeki. Nagamba nti socialization in the context of parenting is the teaching and facilitating of the learning of a child in social skills needed to become a functional and functioning member of the family, community and society. Ngenze mpola deliberately. Tugamba nti ekigambo kino socialization mukyala Lufaafa kyatuyambyeko ku breakinga mu bigambo eby'Oluganda ebisoboka okusomesa, kuyigiriza, kukuza is a broad term. Naye bwe tuba tukinuulidde mu ngeri ya parenting okukuza kitegeeza okusomesa awamu n'okuyambako omwana okuyigga obukodyo bonna obusobola okumubeezaawo mu bantu mu mbeera eza bulijjo asobole okubeera ekitundu member ng'ate n'okugasaagasa a functional and functioning member ng'agasa ate nga kwegamba kyokka kale katugambe nga n'obulamu mulamu okumanya socialization kikulu obugambo buno obubiri obw'Olungereza akamu akagamba functional ako kategeeza kugasa naye kana ate functioning nga mulamu socially psychologically n'ebintu ebyenjawulo mu family mwava nga agasa ate nga mulamu. Mukyala Lufaafa tulina abantu nga bali mu family naye nga newankubadde mulamu family yamuziika bo bamumanyi obulamu wali atambula naye mufu kubanga nga honestly speaking olw'okuba teyakuzibwa bulungi nga teyali socialized well tagasa is a problem to the family. Family ina just kakatase nti this is one of us naye nga singa bakoze audit kukuba oba agasa oba tagasa this person is as good as dead. Ono kyava bwe nali kubanga ono Clayton gye nasimbuliza ebigambo bino si byange nyala kuwa disclaimer lupapula lwe lwange naye Clayton ye nannyini bigambo bino kyava agamba nti a functional and functioning member of the family nga mulamu mu family nga ne family agigasa. Banange omwana yenna bw'aba ddala ffe Abaganda tulina enjogera egamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Nnyo obubonero busatu awo. Mukyala Lufaafa omwana tugenda okumulaba nti alibeera omusajja aligasa mu maka ge as young as 3 years omwana aba atandise okwetuma era omuzadde agoberera programu eno ng'omwana talinayo neffe tulaba abaana omwana aligasa ogenda okumulaba bw'alaba maama we ng'afumba omwana aba yagasegasedde akawunga bakaleese amazzi nga laba geesera omulawo ng'agunoonya 3 years ogenda okukalaba nga kajja kagiragira nga kaleese omuki omulawo. Kakati omwana bw'atyo tekiyinza kutwewuunyisa mu bukulu bw'agasa naye neebeerayo omwana nga ne waatudde waafuka
Ngamayo toilet skills. Mukyala Lufafa gwe nange tuli basomesa batendeke. At least ekyo tukifaananya. Waliwo we twawukanira naye tulina we tugattira. At least we have done the same course. Exactly. Atenga waliwo bye twasoma bifaanagana. Developmental psychology and those kind of things. Naye okimanyi bulungi nnyo nti ne toilet manners zennyini omwana obutafuka ku buliri abantu bola baba balina ebizibu ne mutandika n'okubakolako ebyembyo nembu simanyi mu banywesa biki kubanga afuka ku buliri nga musajja mukulu teyali socialized teyasomesebwa teyakuzibwa eyabukibwa era eyo milestone ekirungi tugenda nazo ziyita musiwewa ka statement kano mukyala Lufafa kabadde heavy nakateekamu naye kali heavy kagamba a great deal of time energy effort and considerable financial cost is involved. More socialization, energy, time, or would day, energy, effort, nesente kwegamba resources ezo manyi resources is more than money but era money sente toso azibuka. Ekyo kye nayagadde mukyala Lufafa abantu bategeere nti bwe tuba twogera ku socialization okusomesa n'okuyamba omwana waffe agase omwana wo nga oyagala mu society mu community mu kanisa mu family ng'ali bagasa otaddemu ekiseera ekimala ku ye otaddemu amaanyi agamala nze ndi muzadde currently ow'aba adolescents both my daughter and son are now adolescents naye I must confess mukyala Lufafa I would love to know take you gwe ku kino the hardest stage has been that ziri zonna endala ne bw'ozimpa ziri endala ezasooka zimpe sizirinaako buzibu ziri endala ezisooka zirina emirimu naye eno gwamutegeerera eno stage eno eya adolescence eno yo mube bategeevu babiri ate nga oli omuto ayagala kulaga nti akusingako era kwegamba waliwo lwotuuka neweesalira n'omusango noga nti oba sibadde parenti mutuufu kati ekisinza okumpa ku maanyi kimpadde ku maanyi ng'abazadde abalala mbebuuzako nga banga nti ishawe oyo talina na mutawaana oyo gwolaba ono mutabani wange ono mwalange gwe weegomba ate wano baatusumbuwa nnyo 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 kakati noga nti ekitegeeza kaseera tukayitamu bamala ne bakayitamu but it's not easy nolwekyo abazadde bangi energy eno ebula time eno tetwala giteekamu time yo singa obadde osobola wali quotes mu Luganda bazita bati obukomera ekya time kubanga it's one of the hugest issue gye tulina kati time tetugirina bwe tuba ne time energy tetumuteekamu nabadde njogera ne mukyala wange just I think a day or two ago naye nagambye Lilian ne muga nti omanyi in spite of the fact nti challenges zino mu kuparenting abaana tuzisanga naye tetulina kujjako kigere ku muliro abaana bano mukyala Lufafa kankutegeeze be ba researchers abasinga bonna abalala they test a lot, they do a lot of testing. Guy ono ali consistent bwaba yagamba nti ki program kino ku TV takisangangako bwakisanga basobola okulinda omwezi ne basula muko omulundi gumu balabe kati bagenda okulaba guy nawe wegaseko olaba nabo ate no wagambye tokeri wagamba nti sibalaba ate wagamba amasimu past 10 everyone bring the phone I know with daddy oli mu ntebe sawa 5 olaba simu naye abazadde ndowooza socialization is oba parenting in general is not for cowards. It's not. You should be able era nze nzikanya nyina omuzadde ku extreme gwe nayagala ennyo yakola statement n'agamba nti bwe yali akuza abaana yatuuka n'okufunya ku sleeves n'agamba mbakuba nja kufaafagana n'omwana mbona ye wakati mu bikonde mu kwemega
abaana be baamala ne bamusiima ne bamwebaza. I would rather take such a parent than one who is laid back. Oyo energy mwami Bikongolo. Kituufu osolookoye. Nganawo gamba ya. Naye omanyi lwaki namwagala? Although I don't subscribe to that way of parenting. Naye I would rather have Owebikonde than one who is laid back. Yeah, laid back again. A laid back parent yotulaawo abaana bakola bye baagala omwana nze mukolere ki muntu mukulu. Abaana bange ntera nnyo okubagamba nti as long as muli wansi wa kasolya kange ne mukazi wange. I usually remind my children nti okay, wano bannyiniwo abafugawo n'ebikolawo bali aba omusajja ono ne mukazi we. Kuba mwatusanga ffe tuli babiri nga bwetuli era bwe mulituuka okugenda mutulekawo bameka babiri. Kati ebikola wano anti olwo balina bye bakombooza ku ssomero daddy naawe even my friend baŋŋambye ebwabe bakola bye bati. The other day my son was convincing me alaba omupiira after saawa 4 kuba ibbo mikwano gye balaba n'ogwo saawa 6 ne mugamba nti nze mu nju ya mukazi wange wano nange as long as wano oli wane wa mamawo nange wane waffe omwana w'emyaka gyo saawa 4 tezimusanga ng'atunula. Kati abadde acekingamu kubanga zaakimanyi naye mu senior 3 muno alowooza asobola okucekingamu alabe yagenza okulaba etteeka likyali linywevu n'okusinga bwe yali alisuubira. Kakati si mu bubi bazadde bannanga abali si mu bubi naye omwana bw'otandika okulagaya bw'otandika okuddiriza kubanga mukyalo faafa kulwaki ne bwatunula paka ku makya nze sikosebwa ye yakosebwa naye for the love at the end of the day obulamu bwe bubeera affected ani agenda okuteekamu ssente ate omwagaliza tosobola kubanga olabye emipiira paka saa 6-7 enkya n'ogasa mu class. Nolwekyo abazadde tugambye it takes time, it takes energy, it takes effort, and the other was what? Energy, time, and hey, even me I've lost it. That's time anyway. Energy, resources, effort, and financial resources. Akesente ndoza ko ketuba ngali eyo egundi wa past Kampala omanyi wano mu Kampala buli omu akola sente kati bwoba obuuseewo kati ali ewala nga kasente ko kaganya akola atya era akole teriyo era akole sente talina alternative. Mukyalo faafa olaba kati omwana okumusomesa ku becomes monetized more than it has ever been before. Edda twalinanga enkola ng'omwana wo bw'anajja mukyala lufaafa nansanga nga nkomaga atandika okuyiga okukomaga olwaleero okukomaga okumanyi mukimanyi naye kimbuzeeko kyala lufaafa ono tujja kujjako erinnya lyaffe tujja kujjako erinnya lyaffe. Okomaga yeri process gye bakolamu okukuba omuti that back of mutuba tree to make back cloth. To make back cloth. That banging and banging and banging to flatten the back of a tree to eventually flatten as a piece of cloth, the so-called back cloth. Kakati bebabanga bakomaga. It was always joy eri omukomazi w'okukyalo. Omwana wa neighbor wo okujja n'amuyigirako. Olwaleero ekiriwo omwana bw'akusanga nga olina kyokola skill gy'okola weggalira mu nnyumba tagiyigira obwereere. Until when you are able to pay. But we are so selfish. That is really selfish. So buli kintu kyonna nolwekyo ekigambo kya parenting tukola ensobi n'okitabulatabula n'obwavu olina okukola essente. I want to be as direct as I can be. So that means naali eyo ewala. Talina alternative. Bw'oboogera ku ssente tolowooza ku millions ennyingi ennyo zokka buli omu mu kitiibwa kye mu nfunayo osobola okufunayo ssente ezisobola omwana wo at least ennaku zino tulinawo n'ebimu gavumenti bye yateekawo oyongerezaako ku ssente zo ntonotono naye oyongerezaako ffe bwe twasomera nalabangako ebitabo bye baayitanga not for sale
True. Sikyabiraba. Of course. Sidanga mubiraba. So era government kuva dda zaali ziyambako omuzadde. So wadde nga tebiriiwo, that means that ensi eri monetized, buli omwana okukolayo ssente ne bwe zibeera ntono okusobola okuza abaana mu ngeri egy'okuweesa Mukama ekitiibwa. So nera tugenda kuwumulamu katono. Omulabi wa 3ABN TV tovaawo katukomewo. Tukulisaayo nnyo mu kuwumulamu omulabi waffe wa 3ABN TV. Tukyayiga ku mulamwa gwa parenting or socialization in parenting. Enkuza y'omwana, ebikwatagana n'empisa, kwegamba okumuyigiriza skills, values, kwegamba okubeera omuntu ow'omugaso mu nsi eno. Era Mwami Bikongolo abadde akyannyonnyola bulungi. Nga kwegamba omuzungu kyayise kwegamba unpackaging. Kwegamba okuyigiriza omuntu steps zonna ze yalikoze. Era Mwami Bikongolo dozo obadde okyannyonnyola ensonga eyo. Nina ka statement nyaboke nayagadde njejeyo. Twetaaga okukimanya n'okukizuula nti ekigambo kino kye tuyita socialization nga bwe tukinnyonnyodde. Okukuza, kusomesa, kuyamba omwana afitinge mu society, mu community. Kiri continuous. Tetulina bwe tukeere enkya ne tujjako ekigere. Stages ezikyuka. Omwana olwaleero bwe tumusocializinga nga wa mwaka gumu bw'afuuka adolescent si bwe tukola. Oli mutuufu nnyo. Kuba omwana ono adolescent ebibye birala. Kakati yeetegekera kuba muntu mukulu ng'ali independent. Era bw'obeera ogenda ku bintu obigendako mpola. Bigendako mpola ate kati tugenda kubiraba. Naye ng'ekyo kye njagadde abazadde basooke bategeere tojjaako kigere naye genda ng'ekigere okikyusa okusinziira ku stage w'oba omwana musanze. Kitukola obubi nti mu nsi zaffe zino ezikyakula abazadde bennyini tebabadde socialized and made ready for the parenting role. Kati omutuma ekintu naye mwennyini kyatamanyi. Agamba kati awo nkole ntya? Yaba amanyi ow'emyaka 8 w'omugamba vaawo n'ow'14 w'omugamba. Ate shocks mweziri tosobola kuzeewala. Bwe twadde tutandika program nabawadde ekyokulabirako kya Samson. Nze ndowooza nti bazadde ba Samusoni bakola buli kimu ekisoboka. Naye omwana bw'atuuka ku level we yali nga ali so much in control of his own socialization, things began to go wrong. Abazadde bangi beesalira nnyo omusango abaana at a certain stage ng'ebintu byonoonese and they want to blame themselves. One of the worst things you can ever do to yourself is self-blame. Naddala nga terina makulu. Actually terina we yali ebeerere ba psychologists bajja tugamba nti to blame yourself tekina bwe kyali kiyambidde muntu. Kubanga kuba ne bw'obeera ekintu ddala wakikola kati gy'onaakoma okwesalira omusanga n'okola ki? Kyaggwa. Naye twagala okukola balancing statement oba balancing explanation. Omuzadde, if you have done all that you need to do, omwana n'ataninga awutu ng'ayonoonese ku stage emu, story ya prodigal son ekuwa amaanyi. Abazadde ba prodigal son mu Bayibuli omwana yazaawa, no doubt about it, basocializing omwana the best way possible bwe bali bateekeddwa omusocializinga. Bamukuza ne bamuteekateeka.
kyovudde olaba omwana oyo atula n'agamba nti laba mu mbeera mwendi abuuza n'ebibuuzo, how many of my father's hired servants have enough to eat and a lot is left over? Naye nze raba, so he could even look at his pathetic state to imagine himself nti mu mbeera mwali si mwe yandibadde. Ekyo kyonna kyonna kijja kuba omwana ono socialization, the earliest socialization that he received from the parents zamuyamba okumanya n'okusobola okutegeera ekibi. Mulimu abaana mukyala Lufaafa ng'alina ku level na state mwatasobola nakumanya nti obulamu bwe bugenda tayawula kibi na kirungi. Ekyo nno kikulu nnyo. Naye ono omwana mu Bible akola statement n'agamba one bameka, in other words akola analysis ewaabwe gye yava. Balya banywa ne balemerwawo. N'akwata stage endala, step endala enkulu ennyo n'agamba okwetunulako. Bwe mansomesa ekintu kino stage ezo nzijjayo okulaga abazadde process gye muteekeddwa okuyitamu omusobola okuyamba omwana nti omwana akuba akafaananyi ewaabwe ategeererayo ddala. In other words identity is very clear. Eri ewaffe gyenva bwe nti bwenfaanana. Two, okumanya state. Omwana self awareness kikulu nnyo. Naye kati nze raba bwenkola ki bwenfaanana nga n'omukozi alyeka ansinga. Thank you. In other words omwana abasoma story eyo tetugisomye ffe tetugenzeeyo naye story eyo ne bwoba togisomangako omwana mu culture mwe yali ava bagagga n'embizzi is abominable okugisemberera kya muzizo. Naye atuuse ku mbeera not just kulunda mbizzi. I love the portrayals of the Bible, the way the Bible portrays certain scenarios okukulaga engeri gye tuba tugudde okuseeseetuka. Naye omwana kakati atuse ku mbeera talunda bulunzi mbizzi kyokka mukyala Lufaafa. Naye omwana ono embizzi zino yeegomba n'okulya. Naye ndowooza ataawo Yesu yatusika nnyo n'atutwala wala. Talya buli. In other words omwana talya buli wamu n'embizzi. Naye yatuukanga okwegomba okulya awamu n'emmere okulya emmere y'embizzi naye nga it's not possible. In other words n'embizzi zicompetinga naye. Sad. Kibi nnyo. Mbu naye n'atula ne yeekuba mu mutima then n'akola plan. Akola plan agamba ki? Naagolokoka. Ne ngende wa kitange. Ne mugamba nti nyonoonye nnyo sikyagwanira na kuyitibwa mwana wo. Mukyala Lufaafa eno ye story ekyasinza okunnyamba ennyo okulaga omwana you like it or not abaana abasinga obungi in one sense in one way or the other they are prodigal. There will be that stage when children will be prodigal in some sense. Regardless of wakola party oba wakola party oba tewakola omwana mwene ensi ey'ekibi forces ezirwanagana naye gwokoze ekitundu kyo agenze ku ssomero. Muwala wange nabadde nwanagana naye ku novels. I like the fact nti ayagala nnyo okusoma. I read novels. Tata wange. In fact intrigalinga bw'okyogerako kuba tata wange yali ayokezaako novels. Nali nsula kati abaana b'ennaku zino babeera mu masimu ffe tetwagalina. So I used to have novels under my pillow. True. Nga mbeera nazo 3 zisoma nebakanga ntunudde nsoma ekiro kyonna. Those are zezaali essimu zaffe. But they better than this. And I wouldn't mind a novel. I wouldn't mind the reading of the novel, but which novel? Bazita batya fiction. Nakola literature. I love to read books. One of the things byenjagala ennyo ku muwala wange, she's a great reader. At her stage, senior 1. Yes. Ate yo stage yo kusoma senior 1 and 2. Trust me, she's so good. Ye primary yonna abadde musomi. Yes. Very good at that. Ewaka asoma bitabo bino bya bulijjo kati mu secondary agenzeeyo. Njagala nnyo abantu bangoberere example eno gyempa ya muwala wange. Akutte novel gy'asomye mujja ku ssomero mugamba hey Liz kandabeko ku novel gy'osoma. Nsoma kubanga ebitabo bonna mukimanyi. Okasita osoma eno ku back summary abagikuwadde ne nsoma ne content ezirimu. I knew she was reading a wrong novel. Ly'essomero ligina
era nze nyina nnyo obuzibu n'omuntu alowooza nti alina protecting ennyo omwana ne bw'aba talina kyakkola nti omwana bwe muteeka mu Christian school kiwedde ebyo twerimba. Let me tell you, nze mbadde mu masomero naye kino kye nayiga. Omwana Yesu yakola statement naga nti sibasabira kuva mu nsi naye obakuumire mu nsi. Kati nze abaana bange mbakuza ne reality nti novels enkyamu ne gye bali gye ziri, but it is upon me n'omwana okumuyamba ne Katonda kyakola. Sebo Katonda teyatuteeka, we are not caged on earth. Christians are not caged somewhere so that sin does not come. We don't have such a place. Naye Katonda abayigiriza to deal with what is chemulimu. Naye mwalange namwagadde yesterday, she persisted even after nga novo njimuganye. Kati jo nabadde mujja ku ssomero, mama we yalabye. Ndi wano mami watudde wano, kati mami we namulaba nga asoma, Liz osoma novo kyeyo, kandabe n'agaana. Kandabe ku as a teenager can be. So I knew nti lwaki aganye okuwaayo novo gy'asoma nkyamu. Paka mama we yayinsistinze n'agimuwa, and indeed it was not the right novel. Kakati nze awo nate wali kintiisa. Ebyo bya bulijjo bikolebwa. Nekye nasinze okwagala omwana ali socialized bwe twamunnyonnyodde. Zino ze statement Mwalange ze yakoze. Mwalange yagambye, Daddy, I'm sorry. Sigenda kukiddamu. In other words, abazadde tetusocializing abaana nti bagenda kuba flawless. True, it's impossible. Tetuba socializing that one time ogenda kugamba omwana gwe nakuliza mu ddiini gwe nasomesa Bible. They are human. Nange ensobi ndi musajja mukulu, Bible ife tugisomesa abantu. Mukama yamanyi obulamu bwa buli muntu. Mukyalo fafa nyina mistakes mu bulamu, oba mu njogera oba mu kukola. Ze negayirira Katonda mga nti Mukama nsaasira onsonyiwe. Nolwekyo tuli ku kintu ekiri sensitive. One, ekyetaaga patience. Two, ekyetaaga omuzadde okubanga oli so understanding naye nga ate omanyi n'okumanya nti omwana bwe wakola ekitundu kyo Mukama agenda kumuwa ekisa akomewo. Kati era omuzadde oli, I should say you're a democratic parent. I don't know if my dad was democratic or authoritarian. Jada ferita wasting a time wabanga alaba tana buddebu asoka na jogo asoka even it is midnight. What are you still doing? Omulaba ngajja nga akatabo kazza wansi w'obuliri bwagenda ng'okajjayo oguddako yabuyola buyozi bwonna nabuteekako omuliro. That is the parent of the 90s of those times. That patience. Yeah. I don't know. Maybe they were giving us both. For them, it was authoritarian. But even giving her time to to change. It is something Auntie ye Katonda obutatta sitaani. Concept says njagala nnyo oba abantu atenga he had authority. Njagala abantu bamanye buli bobo parenting. Yes. Jukire sala gye tusaba. Tukola statement tugamba nti kitaffe ali mu ggulu. Weebuuze kitaawe ali mu ggulu aparenting ati. Katonda muyigiddeko ebintu bingi. I think sirina muntu anyambe in my parenting journey okusinga Katonda. Somye ebitabo bingi, kituufu ekyamazima, I'm not one of the people abatali knowledgeable I am. Somye ebitabo bingi nnyo ku parenting and all that. Even before nga sinaba kuwasa nze nga nasoma dda how I will be parenting. That doesn't mean that does not insulate you against challenges as a parenting. They will definitely because come. Because you're raising a real human being. Naye ogenda kuddayo weebuuze nti Katonda yandi handling that situation yeno. I've come to discover. So that is the patience level. Because it takes patience okwagala to enact okwegamba okukozesa ekyo Katonda kye alikoze. Ndabye mukyalo fafa nti Katonda mu kuzaala ng'azadde omuntu oba kale muyite kutonda. Yes. Abadde n'ebintu bibiri. Era nze ebyo binnyonnyola nange the type of parent I am. Katonda ssebo nga yagumye. Yes. Abagumye.
kati ebyo byonna ebyokunnyonnyola ngamba kuguma kukaluba so totegeeza kugumiikiriza si gumiikiriza Katonda bw'asalawo n'agamba nti kati eggulu ettaka libikuke bayiikeyo kati awo tewaliwo okunnyonnyola kukwata mpola kubanga yali akikozeeko tuli ffenna so mu parenting ng'osocializing omwana ebibiri bikulu nti you're gonna have to help the child know lwaki kino akikola lwaki takikola nayenza abaana abange era bonna abawanga obabuuzizza singa obadde onyumizaamuko nabo guyinza okubeera omwaka gumu once in a year like this mwana jaga nti ono si eddadi bulijjo gwe tubeera naye why olina emirundi gyozze ng'oli patient onnyonnyola naye n'otuuka n'ogaa nti kakati omwana ateekeddwa okumanya nti biri byonna bibadde byogerwa bibaddewo now is action. So in other words, ogezako gamba omulabi waffe nti you need to kwegamba balance parenting. Waliwo ogenda okubeera nga Katonda waliwo abeera patient, waliwo abeera mugumu kwegamba. All those levels are needed mu parenting. So mwami bikongolo sobola just omulabi okumuwa summary just in a second. Kyebayita socialization tekikoma. Yes. Kikyusa stages okuva omwana bwazaalibwa yeno bwazaalibwa okuva nga ali mu lubuto kyebayita socialization kiva mu lubuto abantu ababimanyi obulungi bakimanyi nti omwana ne bwaba akyali mu lubuto bamukwatako n'amugamba nti katusabe fetulowooza abatategeera naye sama wabeera communicating ne maama we naye okutuusiza ddala eno mu myaka egy'obukulu mu adolescence and all that until ng'omwana ali adult okubanga akola ebintu bye omuzadde okyusa bukyusa parenting styles parenting gimmicks skills naye omwana yeetaaga naye okusinga ennyo we must rely ku Katonda twesigame ku Katonda okulungamya okusalawo kwaffe. Very good. Omulabi waffe ndowooza ekyo kitegedde kale katusabe Mukama atulungamye mu nkuza y'abaana. Mukama tukwebaza olwa programu eno gye tuyigiddemu ebintu bingi socialization in parenting n'okuyiga emitendera gyonna ekisobola okutuyamba naddala okugoberera emitendera Katonda mwennyini gye yakozesa mu nkuza y'abaana tuyambe nga tukola omulimu guno ogw'okuza abaana n'okuyigiriza eggwanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze yatuwesa mikono ebiri yatuwesa bumalirivu oyagala ngoyo Mukama gwakuwadde ekyo kirabo kyo gwe mugabo Mukama bambi gwakuwadde okumango bwesigwa endagaano ginyweze tewali kintu